antwala omukisa guno nsobola okutegeeza ow'ekitiibwa ennyo Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, abantu abamu nga tonnabasiima sooka obeetegereza. Palaso ngenda kusaba sooka weetegereze banna abasiime beeyisa batya. Samasias Walukagga, Samisa Kisemakula, sooka obeetegereze beeyisa batya. Ebintu ebimu tebabyenyigiramu. Omusiime wa Kabaka teyeenyigira mu buvuyo. Ogenda kuttattana ekitiibwa kya Buganda ne Buganda alina okutwaliza wamu. Omusiime wa Kabaka tabeera mu ezo vulugu. Nze nkubuulira Palaso, zino sitanti z'okukuba abantu, z'okulwana, z'okuteekawo akajagalalo, kamera zidde gy'oli, byakaddiwa dda. Tunuulira ku mukulu wo Dr. Jose Chameleone yabikola naye naye tebikyakola, n'akuba ndongo, endongo ye yamuyisaawo. Kati gwe biremeddemu ebyo ebintu bikadde nnyo byayitako bile expired Palaso ebintu by'olimu ezo sitanti z'okulwana zadda. Palaso alina award 14. Hip Hop Awards yagiwangula 2014. Best Artist in the Diaspora ng'akubye diaspora tugitegeera ffenna yagikuba nga ye Best Artist in Diaspora. Ekitegeera 2014 2014 n'addamu n'awandika Buzz Teens Awards yagiwangula emirundi 3. Otegeera kati n'addamu n'awangula gye tuyita Best Video in the Year. Video y'amaaso bagikola n'omugenzi Moses Radio. N'addamu n'awangula collaboration era Best Collaboration of the Year 2014 era yali ey'amaaso. Rising Star Award era 2014 yagiwangula. Best Male Artist zina awards n'addamu n'ajongo 2016 tuzibala. Ayina endala zino no yaziwangula 2016 ndoza ne 2014 ne 2015 ne 2016. Ayina Inspiration Song of the Year Mama yakakola ne Soma oboka manya kimba kama. Ayina endala bagiyita Jazz Awards yagiwangula 2021 n'abeera ne Male Artist of the Year zina award 2021 yawangula triple sat. Okitegeera kati seyole Palaso w'amaanyi nnyo ne ku ground kye tuyita ground ayina n'endala MTN Award 2022 People's Choice Award omusajja omuyimbi asinga mu 2022 yali Palaso. Okitegeera MTN ng'ewadinga n'agitwala nayo. Ayina n'endala Song of the Year Malamu 2021 nyawangula. Ayina ne oti bingi kale wetubitotolinga bikola awards 14 zaba awangudde. Kati David Lutalo ayina awards 5 zokka. Naye kugamba ki bwe tugenda ku ground nga tunoonya omuyimbi gw'ogenda okutwala ku mbaga ayimbe agenda okugenda mu kisaawe abantu bajje munnange Palaso tolowoozebwako naye nga wano mu bitabo olowoozebwako. Kale tukwanirizaako nnyo gwe natulaba eno MP5 Media tudduse n'ensonga nnyingi nnyo. Subscribinga, likinga, sharinga ate buli kimu kitambulire ddala obulungi ennyo. Lunaku lwa Mande naku z'omwezi 11 mwezi guguno gwa kutaano omwaka 2026. Lunaku olw'enkya kulayira kwa mukulembeze w'eggwanga ekinabeera mu Kampala simanyi bama kitegeddeko bajja kubanga zeetawula era gwe muganda wange ali e Kampala. Yes. N'ebitundu ebiriraanye Kampala fuluma kuba bagambye ennyonyi ezo zigaba ebirabo. Leero bayisaba 2 paka ssaawa 4 erimu $. Zijja kuyitanga mu bbanga awo nga beebaza abantu okulaga NRM biki byekoze mu myaka 40 oba zinababbaasa oba binababirabo bagabye enkumbi era mwebale bagabye enkumbi ekituufu myaka na mugende mulime. So anti bagamba nti nno ifenga fe the backbone of Uganda is agriculture digging. Naye so tulina kulima kulunda na kabonera akalaga nti omuntu asagula atandise kusambula. Kati kabonera akalaga nti mutandika oba mumaliriza.
enkumbi yejeyo buli kimu ekiba kyalema ke kabona akalaga nti omusajja ono era omuvubuka wa maanya aguze n'enkumbi mpya atandika ali kyapa nkoko agenza asambule kakati tubuuza bakama baffe 40 years are you starting or ending? Just Uganda kati lwetandika obutandisi obawoomera so twebaza okubanga gye muli yonna yonna gye muli tumira ku musama olina omusamawo ennyo omusama wange mutumire sigenda kutumirawo ono babi ke mulongo bakungo bakodda nakwatawa mwana Sam ali wano era akudiza akuteeze naye mukulamusizaako naye ateekamuko kasente oboolya ama big up on yourself kyakabi nnyo kati awo ekitegeeza nti amazima gakoze eki gavuddeyo amazima gagaziise bade nti nno leka abalala I have my friends from Canada. How are you? Gate onadda amanyi ngenda tumira banne bano abali eno nsi ezikyeyiya kale Canada people, how are you? Denmark people from Germany, how are you? I have there my friends. Kale kale nze Professor Masanda leero ndine Eric Pro omusoyisoyo omusamaavu omwogezi w'okumikolo nga bulijjo sooka babuuzeeko then otuwe n'endagiriro y'emikolo teesa ceremonial service weekend kyabadde kitya mwabadde odawa ku weekend eno abadde gye ganyokedde towamanyi anyway kale mbabuuzaako mwali kubanga ati mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kubanga mutulaikinga mwatandise okubanga ekintu mukifuula ky'amaanyi mwebale kubanga ate mutugoberera mwatandise okubanga mutudimandinga omanyi bw'oba okola emirimu gino n'otawulira yagamba naye bannaaye ka vidiyo kano manya nti tonnatuuka naye at least nti gye tuyita eyo oba oli awo ne be twali tetumanyi nti mugenda tulaba nammwe mutuuka ne mututandika okucomplaininga kati munaleeta vidiyo tuba tukyafumba okuleeta ebirungi. My name is MC Eric Pro. Nkola ne bakuteesa ceremonial service twogerera emikolo gyonna egy'ebibaala, birthday parties, wedding, introduction, byonna tubikola n'ennyimbe obanga wafiiriddwa oyagala muntu anajjayo obulombolombo n'obuwangwa bwammwe oli munyankole oli mwankole oli mutooro oli tooro oli munyolo oli bunyolo oli musoga oli busoga oli mugi oli mbaale mugisu oli mugisu oli mbaale n'ebitundu byonna ne region zonna ezikola Uganda ng'eggwanga wetuli okubanga ate tukuweereza kale kuba ku namba y'essimu 0757 0757 391505 kati mwe Buganda niwe soogere ekyo mukimanyi fe balungamya abakyaliko understand babakola mu tradition zonna eza Buganda kale tutandikirawo yagala tukuwomeseza omukologo ogenda kubanga okuba ku namba y'essimu 0757 391505 wewa okay kale ensonga eriwo ya King Saha Nessa Palaso omusiime ono King oli musiime okitegeera in fact kantwala omukisa guno nsobola okutegeeza ow'ekitiibwa ennyo Ronald Mwenda Mutebi owookubiri abantu abamu nga tonna basiima sooka obeetegereza Palaso ngenda kusaba sooka weetegereze banna abasiime beeyisa batya Samasias Olukagga Samisa Kisemakula sooka obeetegereze beeyisa batya ebintu ebimu tebabyenyigiramu omusiime wa Kabaka teyeenyigira mu buvuyo ogenda kuttattana ekitiibwa kya Buganda ne Buganda alina okutwaliza wamu omusiime wa Kabaka tabeera mu ezo vulugu nze nkubuulira Palaso zino sitanti z'okukuba abantu z'okulwana z'okuteekawo akajagalalo kamera zidde gy'oli byakaddiwadda tunuulira ku mukulu wo Dr. Jose Chameleon yabikola naye naye tebikyakola n'akuba ndongo endongo ye yamuyisaawo kati gwe biremeddemu ebyo ebintu bikadde nnyo byayitako biri expired kugamba ebintu by'olimu ezo sitanti z'okulwana zadda nnyo alwana lwakuba nti wabeerewo ku muntu amutankudde kati muntu kasita kutankuula naye ng'osobola omuddiza lwaki tomuddiza njagala okubanga nkubuulira Masanda nammwe abatulaba kiki ekyabadde
ku Supremacy Lounge. Supremacy ng'ennaku z'omwezi jjo wano zadde mukaaga, yeah, if I'm not mistaken. Lwabaddeyo show ya MC Scorpion. MC Scorpion oyo mumumanyi TikToker, blogger bwatyo. So yasaba ekifo owaawo kuva ku Geno Fujita. Geno Fujita ye nanyini Supremacy Lounge. Kati Supremacy Lounge eyo ya Geno Fujita. Fujita mumumanyi ali gumite. Abadde nnyo munnankyukakyuka ebintu ebyo abiweddemu nnyo. So ono we yamutuukirira n'amugamba abajjukira era ekifo kye kyadde kyayimirizibwamukko kubanga omuyimbi Alien Skin era we yalwanira. Awo wenyini abajjukira mujjukira ku Supremacy Lounge. Kati n'afunamu emikubagano n'agamba era ono MC Scorpion yatandika okubanga agamba Fujita abayimbi bagenda okuleeta we yakoona ku King Saha n'akoona ku Palaso. N'alaba nga obadde balina wawo biifu. Ffe bino ebintu tuleke biraba kati. Njagala tubirabe emabega. Badde beewereza bugendi ku TikTok videos obutonotono. Oli yagenda n'agamba nti beeyita bannankyukakyuka naye nga balina abakyala abava eri gye bagamba mbu bannakyemalira. Mu gavumenti wakati. Kakati otukitematema mu ntegeera ya bulijjo Palaso lakoona King Saha. King Saha alina omukyala we ow'ewaka muwala wa Sale. Buli omu akimanyi. Kakati noono n'amugamba nti beeyita baakabi nga n'ennyimba gye baazijja akatabo bakyakakaayanira aba family. Osegeera emabegako waliwo beef egamba nti oluyimba lwe bayita Malamu Mpalaavu zaava mu katabo ka Mugenzi Moses Radio nti era akatabo Palaso yakabba era naye yavaayo n'ayimba mu luyimba lwe n'agamba abamu boogera mbu obutabo twabubba biki mu luyimba lwe olumu kuza Palaso. Kati bazze bakola ki? Babifinga. Naye era ono Fujita ye mugezi kuba aludde mu field. We yakimanya n'amugamba genda oyogere n'abantu sikyayagala ki bayimbi ba ggaali wano badde banyimiriza lwa mbeera nti ekifo kino abantu balwaniramu nnyo. So bwe kityo bwe kyali nga mukaaga nga tuzzeeyokko King Saha yasooka mu kifo ku Supremacy Lounge. Abamanyi ku Supremacy Lounge erina ekifo ekiyingira mu nga we twaligambye ku reception abantu we batuukira. Holo oba kale giyite ekifo abantu we basanyukira kirabu. Then ne babaako n'olukubo. Olw'olukubo bw'oba olumalayo ogenda mu studio. Supremacy Studio weeri bakwatirawo nnyimba. Kati MC Scorpion yali ategese ng'alina abayimbi bangi. King Saha yatuuka ssaawa zaalinga mukaaga nga Suprema yali akava ku stage. Ekiraawo. Bwe yava ku stage Suprema we yava ku stage nga King Saha ayingira. Yajja n'abantu bengera omanyira eggaali ng'ayingira. Kati olwayingira abakubye endongo yayimba ennyimba nnyingi. Ne wajja waliwo gwe bayita Scorpion Shaba naye ayina eggaali muyimbi wa mu Kampala awo w'amaanyi. Ng'era bwe nakugambye nti Fujita yagaana eggaali awo mu kifo era we yalaba Scorpion Shaba ngazze n'eggaali n'agamba wano saagala ki biifu kuba olwedde nabo era baali tebakwatagana na ba King Saha. N'agamba mutuule wano ku mmeeza yange buli kyemwagala bakibawe mbe nga mbeetegereza temukola ki temulwana. Kati Scorpion Shaba n'abantu be batudde awo bali mu kunywa wayitayo ddakiika ndowooza nga 10-15 ne Palaso n'ajja. Palaso lwajja alina akamotoka akatini aka white era abadde balaba busaga eyo emmotoka gyadde yeesigamyeko eya white. Owulira yadde ayimiridde bw'ati ng'emmotoka ya white emuli mabega gye yajjiramu naye ffenna tukimanyi eyo si emmotoka ya Palaso. Okitegeera wayitawo seconds nga 5 ku 10 ni wajja emmotoka ya Palaso entuufu eya bbulu abangi nene bweti ya bbulu nejja ne parkinga emabega w'emmotoka ya King Saha nga King Saha talina wayinza fulumira ki kufulumirayo. Naye mu kutegeera okwangu omuntu asobola okuba nga yetegedde nti gyapakinzeeko ya King Saha. Kati yadde alina kano akawala akato ng'akasitudde ku mukono bakayita wekali awo akawala kanneerabidde erinnya. Kati nga ava mu mmotoka ye
ene ya white giajiddemu nene ya bulu eyiye nevaamu ganga ye ne bajja ne beetoloola emmotoka ya King Saha kuba yaddewo nga eringa maka eri mu type ya maka tunungi n'agyesigamako kati olwedde nga omanyi sita waabeera abantu bakuŋŋaanawo n'eggaali nga bangi yes nga bali bweru kati Fujita we bamutegeereza nti tuli mu bino naye wabweru wayingiddewo ki eggaali endala kyekyo tekuuma ekifo nga wayifuluma General Fujita ajja olwafulumye yasanze Palaso yali ku gaali yali n'eggaali kati King Saha naye amaliriza okuyimba afuluma sawa uziringa musa mu kitundu afuluma bwe yadda afuluma nga omanye eggaali ezisooka we ofungua balabala bagenda okufungua balabala okutuuka ku motoka ng'emotoka bagyetoolodde eya Saha nga kuliko Palaso n'eggaali nga bagitudde nako ku boneti wonna kati bano bafungua balabala ba King Saha nga bagamba muveeyo kabaka ayagala kukola ki kugenda nga Palaso agamba kabaka ki nze kabaka mmanyi omulo nadi mwenda Mutebi owokubiri yansiima nampita Saha oyo kadongo kamu wammwe oweka nakawuka talina kyatugamba naye nga bo tebaategedde lwaki babajjayo bali ku motoka yaani ya King Saha kati onadda yagamba King Saha agende muganda wange eno bagatuliisizza eno batujje vunyo obwakabaka bo tebabumanyi otegeera onajja agamba obwakabaka bo bakoze eki tebabumanyi bumumanyi King Saha era ngenda mukuwa wano ye yakulabulirawo atambula n'ejjambya ye muki kubanga omumanyi muntu munankyukakyuka kati muteekawo embeera muba mugenda kufaafaagana era n'agamba baani abo abatamanyi kabaka we nakawuka najja kati olwazize ye teyalabye na Palaso era abalaba vidiyo mugenda kudayo mugirabe baalwana naye nga King Saha ne Palaso they are distanced okitegeera beewadde distance omwe ali eri omulala ali eno omuvubuka gwe bayita Lion abeera ku ggaali ya Palaso Lion in fact kangambe Palaso abantu abamu bagobe ku ggaali yo okwewala emivuyo waliwo abantu abamu betulina okusembeza ewala nnyo nga bosi batulirana kutambuza obulamu Lion yatuuka kuba bodyguard wa King Saha eŋŋumu bakomyewo second phase ne kabaka bamulabe n'amwambalizaawo eŋŋumu we byatandikira era Lion bamutema ejjambiya ali mu ddwaliro okitegeera vidiyo eraga nga bakuba Lion eŋŋuumi naye yagamba bamutema jjambiya kati tetumanyi kituufu kyeki eŋŋuumi oba jjambiya naye nga yagamba bamutema jjambiya so bwetyo bato bwe yabadde ne batandika okulwanagana King Saha agamba naye ani akuba abantu eyo noono agamba ate kikyani alwana naye nga kyavudde ku Lion ye yatandika olutalo okulwana Lion lwaki nkugamba nti si mulungi kwesembereza Palaso Lion ye muntu omu abajjukiranga Home Ground eggulwawo yatandika olutalo ng'akuba abasajja ba Alien Skin Palaso tukulaye mu siini nnyingi ng'olwanisa abayimbi oba oli awo oyagala kamera zidde gy'oli Palaso bino ebintu by'okugenda ng'oteekawo biifu ezo eziteetaagisa ojja kuluzinga obulamu Lion Island mugenda kubeera kyakulabira mugenda kubeera victim abavubuka ba Lion Island abavudde mu Lion Island simanyi muwagala kisiga nti Chameleone yabateekamu embeera ezo kuba ye Chameleone kati musajja mukulu wa legend champion mulamba yawummula waali erinnya alikoleredde naye mmwe jojjuzi wano nga mukyali mu Lion Island nzijjukira wayomba ne Moses Radio omugenzi kati abajjukira era bujja kujjukira ye Moses Radio by then yali mu Lion Island ne King Saha yaliyo kati gulwokuba wali muganda wa Chameleone noyagala bateeka kwezzalawo Moses Radio nadduka aleeta ejjambiya abajjukira ka video nga Palaso atudde ku ntumo y'amayinja okitegeera so ebintu ebyo ozobikola wano David Lutalo yavaayo n'akola statement n'agamba nti mu bayimbi b'e Uganda King Saha is uncomparable kubana abaliwo by then wali olina oluyimba wali olina Malamu
nga King Saha ina sala pulesa nga David Lutalo bala ina I don't recall well naye nga nagamba nganze omuyimbi nga yeyogerako nagamba King Saha ne Palaso bayimbi balungi naye ne King Saha asinzeeko wavaayo n'omuyombesa olutalo lwali lw'amaanyi nnyo so difezo ogenda n'ozijja mu ndongo n'oleeta difuzo physically mu bikonde tumanyi oba oyagala kuba mukubi wa bikonde walifuuse mukubi wa bikonde naye musically abaana baleke wano wagenda n'okuba alien skin empi ne tubeera nnyonnyo ku side yo oba oli awo at certain point ne tumala ne tuzuula ekituufu kyova olaba era gwo kati gwe omu eyaguluminga alien skin okutuuka gyali state z'okola zonna teziba ku side yo sooka otuule weetegereze lwaki Palaso okoze sitanti eziwera nye buli sitanti gy'okola nga ofundikira tofunyeemu bibala biri awo buli kimu kiba kimujjira gyali wali mu America nokola sitanti y'omuggo oyagala kulaga oli w'amaanyi bakufundikira bakusibye okuvaayo that is your sad story about your life byali bizibu nnyo jojuzi wano wali ku interview emu ngonyonyola butya bwe wava mu komera aninya kusasulira $2,200 biki byonna nga it was a miracle gwe tosobola n'olaba nti ani gogenda okukolako sitanti essaawa eno nkubulira mazima King Saha ni bwakaaba bukaabi abantu bali ku saidi ekituufu amaanyi mangi King Saha ne bwavaayo buvi n'agamba nti gundi kimu bibiri bali ku King Saha eggwanga lyonna baligenda kulumba mu ntoni kati nga tunagenda wala nnyo nga bwe mbikunyonyodde kambikuteereko nga King Saha akunyonyola akubuulire butya bwe kyabadde ne bwekityo bwe kyabadde King Saha yeetiyadde na mu lutalo lwonna in fact nga tunagenda wala nnyo eyo nga tunateekako King Saha njagala kukubuulira nti ekintu kino kyadde kiringa ekipange kubanga nze nina mukoko ku nnamba y'omuntu omu ali mu gganga ya Palaso Olayani yagenze n'ateeka ku status ye like 2 days back no 1 day before ya show yancha n'agamba anytime King Saha ajja kaaba it's like continuation to just batch panze bupanze ate bwe tudda ku ground Palaso agenda okuyimba ku Smaserongi oleese emmotoka emu ekuleese ate endala eyiyo gye tumanye ya bulijjo oleeteddemu ganga gye tumanye enkubi y'eŋŋumi erimu balayani abatakula entalo awatali nsonga abalwanyi namige abalwanyi emirundi ng'esatu gyonna gye tumanyi gye tuzze tulaba ate nga omu ku booleese yagenze ku status ye n'agamba saawa yonna King Saha ogenda kaaba ekitegeeza nti kyabadde nga bakipanze olutalo lwadde lupange era nze wano nkugamba nti Palaso totulimbalimba simanya baatemye abaana emisaayi giri ku mikono gya King Saha nedda Palaso omusaayi gw'abaana ogwo guli ku mikono gyo guli mu ngalo zo gwe yaleetedde ekiyiwa musaayi ku Smaserongi however tewali yafudde era agagenda gazunga bana bafu 3 bali ku kitanda 7 balwadde bakulimba wadde n'omu yafudde mulwadde waliwo awo n'abalala 3 be balwadde naye nga bonna balamu tewali yafudde so kiraga nti Palaso ozo otega stanti zo ne bambi buli stand gy'okola omanyi kati anti efundikira ategudde ku side so kakati awo kati nnyo erike buli muyimbi yenna akola sitanti aba agudde nga kyayagala akole sitanti akole ki adde akomewo kakati kati nange kyesimanyi oyo gundi omusiime yakati kiki ye nga ye kukigenda mu maaso kati nedda titugenda wala nnyo kuva 2026 ng'atandika tituli mu gwakutaano kale katugendeko ko mugo 2025 tutandikire mu gw'omukaaga luyimba kyo lwa Palaso lwomanyi olupya nga tewali in fact tumuwe 2025 yonna ayina yo yatuwadde tewali ne King Saha ayina Kamuji ayina Pitu kati omugamba ki nga tewali zikuba okitegeera kakati ekyo kyekimu kubiraga nti ku ground you are not there okitegeera katufune Palaso manyanga King Saha ng'atubuulira wano baganda bange egwo nafunyemu embeera nga ngenze ku Supremacy okukola nagenze okwagira kyali wange Scorpion MC Scorpion
mba ku stage okuyimba nga Palaso ne group ye bawana motoka yange bayina bavubuka bayina emmungu bayina ebyambe bayina ki nkusoka n'embirowooza nti byakusaaga bagayi ne bakulira ddala effujjo batandise okukuba abaana bange poliisi teriiwo okutaakiriza mbeera ffeffe nyini tetuli bakozi ba ffujjo bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba esiri muyimbi wakolako ffujjo fe ogende mugeze mulikola ku bayimbi siri violent ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi Palaso ninako obuzibu ne mutuuka n'okuwamba emmotoka yange mugitudde kungulu mugyetoolodde oyo ye Kabaka Saa akyanyonyola nyiiba yala nakaaba mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala naye nze nabagamba okujjako nga munzise siri muntu akusanga kolako ffujjo ffa siri mukozi wa ffujjo era embeera mwagirabye yabaddewo nti obadda nze ntaakiriza temukuba baana amuwadde mujjavaawo n'emirambo abantu banyiivu ffe tulina abantu basobola tulwanirira ekyo gye nagambye mwe mwegasse n'ebikoozi ebikola effujjo e Kampala munsange nange takyaliwo mwe nange munkoleko effujjo nakolimawo kale awo wagize wakomye nagamba kale agambye nti kakati bo bayina abantu abasobola obalwanirira kyekiri kye nagambye nti King Saha yagenda ku saidi y'abantu gwe ni bwabanga mukyamu munenyeze ebbali ya kamera ne maaso ga kamera tolina kyonza gamba King Saha so bigwa bitya byawedde jojuzi nga leero mmeka leero 11 kati nga 10 lwabadde lwa mukaaga lwadde lwa Sande nga 10 yesiggulo ku Sande babadde bayina awamu King Saha na Palaso n'avayo yeetonze naye nga era mu buswavu w'ekika ky'owaggulu era ne boogera kati ku mitimbagano gya Palaso yataddeyo forgive and forget naye ng'era bw'obimanyi Palaso olina okwejjamu akantu ako simanyi elementi ey'okubeera nti gweyagala kangamu buli kadde okubeera olowooza nti oddiridde Palaso olina music w'omulungi mpalaavu tukyamunyumirwa happy birthday tukyamukuba buli lunaku bamukuba malamu enyimba zo nungi enzigi mu makubo ndiziwangula okuviira ddala eri muswangiza bino tukyakugoberera naye kati kasita otandika okuwalampa guno mwera nnyo nkubuulira mazima King Saha mwera nnyo bw'ogwepankako nga gukwera kakati awo nno we nasinzidde as I told you for us we dig deep to give you the facts natandise kugamba nti Palaso ne King Saha bayimbi b'amaanyi naye bifu yaabwe eva kwani asinga bwe mbakola programu zange n'abangoberera ku radios mukimanyize sigambangako muntu nti ono asinga munne ssente oba myaka tunoonya biki byokoze kyekiri kye nalise nga ngamba nti omu w'amaanyi physically omulala w'amaanyi theory ewe tudda mu bitabo Palaso w'amaanyi kubanga Palaso alina award 14 okitegeera music award 14 alina best song of the year alina best bingi byalina naye nga award zonna twazicomparinze nga zikola awards 14 in fact kati kankuwa abayimbi basinga Kenzo Lutalo King Saha White Bender Kenzo David Lutalo White Bender Gravity Omutuju King Saha tugatewa awane Joe Stede tugatewa Chris Evans Winnie Nwaji Shiba Spice Diana Palaso abasinga award za wangu naye andi kati labayo
Manyi Jasmine Bieber gundi nyo bya Pallaso aina award 14. Hip Hop Awards yajiwangula 2014. Best Artist in the Diaspora. Nga akubye diaspora tugitegeera fenna. Yajikuba nga ye Best Artist in Diaspora. Kitegeera 2014. 2014. Naddamu nawandika Buzz Teens Awards yajiwangula emirundi 3. Kitegeera. Kati naddamu nawangula je tuyita Best Video in the Year. Video ya maaso bagikola n'omugenzi Moses Radio. Naddamu nawangula collaboration era Best Collaboration of the Year 2014 era yali ya maaso. Rising Star Award era 2014 yajiwangula Best Male Artist zina awards naddamu najongo 2016 tuzibala. Aina endala zinono yaziwangula 2016 ndoza ne 2014 ne 2015 ne 2016. Aina Inspiration Song of the Year Mama yakakola ne Soma oboka manya kimba kama. Aina endala bajita Jazz Awards yajiwangula 2021 nabeera ne Male Artist of the Year zina award 2021 yawangula triple sat. Ekitegeera kati Theory Pallaso w'amaanyi nnyo. Ne ku ground kye tuyita ground ayina n'endala MTN Award 2022 People's Choice Award omusajja omuyimbi asinga mu 2022 yali Pallaso. Ekitegeera MTN ng'ewadinga n'agitwala nayo. Ayina n'endala Song of the Year Malamu 2021 nyawangula. Ayina ne oti bingi kale wetubitotolinga bikola awards 14 then aba awangudde. Kati David Lutalo ayina awards 5 zokka naye kugamba ki bwe tugenda ku ground nga tunoonya omuyimbi gogenda okutwala ku mbaga ayimbe agenda okugenda mu kisaawe abantu bajje munnange Pallaso tolowoozebwako naye nga wano mu bitabo olowoozebwako ne anti kati it was 2021 2020 oyo Pallaso sebo nga w'amaanyi mu covid yawo nga tumumalako covid yawo anti kyekiri kyengugambye nti Pallaso enyimba zo tukyazimanyi era mentioninze zimalamu zaani nyene mala nekugamba nti theoretically you are best but practically you are not. Bwoba onoonya muyimbi agenda okuleeta abantu mu kisaawe agenda okuleeta abantu ku Easter agenda okuleeta abantu ku Valentine agenda okuleeta abantu ku Eid agenda okukuba ekikaali abantu bayingire mwana watu Pallaso tolowoozebwako. Bwoba onoonya muyimbi gwogenda okupresentinga mu America akiikirire diaspora akiikirire Uganda akiikirire East Africa mwana watu Pallaso toyiza mubuusa maaso. Awo waali kubanga baba America bakonsidalinga nnyo bino kyovola yaleta Theory oyo wa America wano Uganda buli award ni yenyigirayo bamanya kalo kagenda kuba nga yenyigirayo oboli awo nga awangula kubanga ye azimba status ye theoretically not physically on ground woli tukumanya oli muyimbi atatandika you are not rising star but you are not a superstar. However you are star. There is a difference between a star and a superstar and a rising star. There is a rising star and a superstar. Now, Pallaso, you are a star. You are not a rising star. You are not a superstar. Now, who is the superstar? The superstar there. They know themselves. Superstar King Saha. Superstar David Lutalo. Superstar Dr. Jose Chameleone. Superstar Bebe Cool Nesi Kwaga. Bebe Cool Nesi superstar. Superstar Nesi Mwagala. Superstar, another superstars, Queen Shiba, Winnie Nwaji, Juliana Kanyomozi. Ava Peace is also a superstar. Those even that is a rising star. There is another one. Irene Namubiru. Superstar. Irene Ntale. They are superstar. Abagwakenda just go. Not. Irene Ntale inaka imba mpanku. Kalika chakuba ina nekana kalala kapya ina na kapya ne John Mbulaka ebaruwa izi nyimbo zonna nnungi zikyakola Ntale Irene Ntale ayo nedo ya is a superstar omulala
Juliana Kanyomozi Mugambi. Yes. He's a superstar. Ali na mubiri. Ate bano bagundi bakusasira station mayanja abate. Superstar. Superstar Mr. Kisemakula. Jufre Rutaya. Mr. Mayinja na superstar. Superstar. Walukaga. He's a superstar. So, biba abantu abakikoleredde ebbanga nga kwe bali ku gundi ku map nga buli mwaka at least abako n'oluyimba oluyita abantu otegera kati Dr. Jose Chameleone is uncomparable here in Uganda. At least to start a story or a conversation about Dr. Jose Chameleone, at least you have to talk about Dr. Jose Chameleone, Diamond Platinum, P Square, those people from this one, Justin Bieber, Jason Derulo. You compare that. Tomuwanisa nnyo Chameleone. Gwakubanga abantu tugenda okulaba ebintu bino nga bavudde. Jason Derulo baani kakati obadde okimanyi omugenzi Moses Radio bamukompeyaringako nga omusajja akyasinze okuyiiya mu Africa. Mu Africa osegeera Africa gye nkugamba erimu amawanga mayitirivu. Osegeera manje erimu abayimbi abayiiyi abayitirivu ne bamukompeyaringa most creative male artist mu Africa yonna continent number. Nakati nuwogene ku Google mu abayina amasimu ga smartphone so lugene no kugolinga. Most creative male artist in Africa bagenda kweta nga basatu nga kuliko gene nga kwali kati ekintu ekyo radio nga tugenda byogerako nga mazogenda nene Chameleone wanagenda nga we yayima nti basiima ogenzi bagenda kwetera chat nga zirika abantu botasuubira. Olaba kati siganye nti nno ntoba twali jali naye just kugonde ku bantu bomutaddemu ndabanga agize nnyo nanti kakati buli gwenkuwadde ngenze nokola mutaddemu ngenze nokola yeggwanga nanzijayo omu oba babiri ekitegeeza naffe wano Uganda we have to be comparable. Kati wowe comparinga Uganda kwago era wano jayani nti anyway kati ngabo nagamba nti Tanzania abaina Diamond Platinum nono mulenze wa onu gayo uchali wange oyo ono mulenzi nange ekinyali baliyita yali ayimbirira mu kodi yagenda ya Wasafi nena avaayo ani kati olaba kati awantu tugende Rwanda waliyo Medi waliyo nono mulenzi omulalani in fact naye nerabidde naye nti buli gwanga onokolayo babiri nti bw'watomanyi linnya lye olinaayimba ojja kuba olumanyi okitegeera kati Chameleone bw'ogende Tanzania oyinza okuba tomumanyi physical n'erinnya toliwulira naye batandika ne bakuba oluyimba lwa Chameleone ogenda my point is nga Omutanzania yalumanyi anti buliza Eric my point is bw'ogamba Chameleone n'ogenda nga buli nsi it is okay naye bw'ogamba nti Uganda bayina Onyango oba ani kitegeera n'ogamba Argentina bayina Messi tala ogundi ntino gundi nene nnyo naye nanti era bakiikirira mawanga kituufu anti katukola boti kati okirese bulungi Mbappe mu France kakati wano tulina gundi ono omulenzi wa Vipers Okero kati wetubanga Okero yasinga Uganda naffe tulina kutwala asinga ne France naye ereeta asinga oba tebeekana oba mawanga manene oba tulina akola ki Okero waffe yatusingira wano nkutegedde awo okitegedde bulungi kakati kyekyo kyembadde ngezaako okulaga nti back to the point physically Palaso you are good but on ground you are somehow sinza gamba nti you are bad kati nga tugenze kubala ku bayimbi abali active kakati oyo gundi sa Palaso omusime Palaso omuteeka mu namba meka currently abaliko abalina kye beekoledde musically kati nkugambye musically kati nkugambye alinga namba ng'ogyeko bali ba top 3 nga bwe bakimention kati waliwo ne top 3 endala eyeetondawo yongere yasooka gye tumanyi eya Bob Wine Chameleone Bebe Cool kati waliwo endala eya Gravity Lutalo oba oli awo ne King Saha
naye nga te balancing neri eno yo te balancing neri chobola era nabo bagiyuya yuya eno nga olabye ogenda okusanga bataddeyo Kenzo Palaso Ken bonga we basi ngabbo basi olaba mweno kibulamu nnyo ate ndabye ku bugundi ku bakyala boga nga bazze ebo babakyala bagulumize nga bazze mangi style yenjawulo kati wogenda okulaba waliwo ono mwana Shiba Kalungi in fact si mwana mukyala wa kitiibwa si mwana mukyala wa kitiibwa Queen of the Jungle kati Shiba yaguluminga ekintu kye era style ye ebyaddala ye Queen okitegere in her style kubanga ate amotivate nze bangi abakiziddemu ogenda okulaba bada benda kumanya gundo laba ne Palaso okumugira obulungi era yava mu timu no sleep bakuba gundi ne Shiba ne bavaayo mu ndongo omugongo and whatever okitegera kakati wetugattako ono Spice Diana naye mulungi akusanyusa waliwo omwaka gwe gujjanga kwali ate ne gumulani gujjanga taliiko kakati lwakuba ate abantu abamu tebagala mazima era ojja kusanga bafaani ba Spice nga bayombye nnyo nefe nze we mbanjogera muntu nkubuulira kituufu sigenda kugamba kyagala kuwulira kakati Spice Diana talina sitayiro nteeno yiye naye yeeripako bw'ati ku Shiba okitegera netayagala kuvaayo nnyo kulaga nti ye yeeripa nnyo ku ki kuba wajja dansolo wise tosobola kutuuka Shiba naye naye akusanyusa kakati they are not comparable to the other first lady abasookayo ba Juliana Kanyomoozi Juliana nakati wakwata microphone eddoboozi lyo kyali kituufu nga lyeryo bannamubiru Irene bo tebali pira bakuba kyabwe ate ne kigonda bulungi ne kiwooma nga ziserena zijjula zirugogo zijjula okitegera naye kakati bano ba avapiisi bo bongamba ba mpozi waliwo omwana ono Melon yajjidde mu style ba Irene waliwo mulaba mita Shimwani yakubye ne Rickman ndoza muwala wa Irene namubiru bafaanaganira ddala eddoboozi ne physically ne body kyemmanya alika muwala we oba basi muwala we nga bayinako akazadde kubanga bayimba bulungi kakati ate omwala omulala omukyala omulala bamuyita Wininwaji kati Wininwaji yagatta ebi bibiri dansolo neno style yaba Irene namubiru ba Juliana ba desires nti bwajja dansolo akwentertaininga bwajja n'emweri style ey'okukubira corporate people era abakubira wonna akikuba naye kati Spice kikyaganye dansolo weewaawo naye bw'ova mu dansolo ate nuddamu kakati waliwo lwe yakuba waliwo abantu abamu nga tutulina beesembereza kati walina lwe yakuba ne Ronald Alimpa olulala n'alukuba ne Antikali kati Antikali is it dansolo is it what nekyo kigwa kale nyumba zino just zakubye nga zakolema tezitunze nga olaba nga avudde ku mulamwa naye Shiba eyo credit iyo era okyagitwala nti gwe ekintu kyo kigulumize dansolo bw'oba ovudde mu dansolo era bagamba nti kati Asiba yakubeeyo ak'omukwano Maijenembo ng'omuwulira n'amala n'addayo ku ki originalite ye so omuyimbi yenna alemedde ku originalite ye ajja kubeerawo era alibeerawo mpaka ye David Lutalo ye King Saha niwe kuba kuki style ye era yeeyo ye Palaso ne Palaso kyekyo lwakuba nti Palaso audience ogikandaaliza kati from kumalamu byebyo malamu mpala nga ukiryawo hiti eryawo nga yamaanyi n'obula ate ogenda kudda oluusi odde n'akalungi oluvannyuma lw'okuvumu ebivumu ebiyitirivu bino byewakoze byonna so mu ngeri emu oba endala Palaso oli muyimbi era oli musajja w'amaanyi ne zino sitanti ez'okulwana zadda ate n'ekirala Palaso tokyali muyimbi aleeta abantu mu kisaawe kulaba leka kulipira abayimbi abakyaliko feva eyo Palaso omuyimbi gwe walumbye aliko feva era wansanyudde nnyo n'avayo mangu ne yeetonda singa tewakikoze
byawedde naye tebinaggwa anti leka nkubulire Palaso ye muntu ayambala white nga tanabi kitegeeza ki ayambala ekyeru okulaga nti talina buzibu naye nga bw'omutuukako alina obuzibu kubanga omuntu atanabye wayambala white kyakitegeeza bw'omutuukako ajja kubaawo so kiyamba nnyo n'otayambala white oli n'akwenyinyala bukyali n'agamba oyisigenda mutuukirira akola ki naye gwe weebikkako kye bayita okugamba nti yeebisa eddiba ly'embuzi yeebise tombika eddiba lya mbuzi kundiisango okwebika eddiba ly'embuzi leero Saha agambye nti ye nga ye muli mu mutima mutuufu kyawulira kugamba nti atidde nti nno okugamba ku byaba Palaso bikyandi whatever okitegeera Saha ye nga okitegeera agambye mutuufu ntidde tumanye abantu bandi ennumba n'okunzita bandi nzita ande eyo disclaimer agiteekawo mu mbeera egamba akyayagala feva y'abantu of course kati bw'okiwudde gwe todde ng'oli ku side ye agambye naye nga nze King Saha ekyo niwe otaali kikoze abantu bakikulagiddewo day one tewalwanye ate balwanye in fact ku gganga tewali yakubiddwako ng'olowooza b'amaanyi nnyo ne kubanga abantu bali ku side eriwa ku side yo ate okyayina feva eyo paka amazima gonkuwa insurance mpozi nga byonoonese nnyo naye kati okyayina feva eyo akyagendera mu maaso kubanga nga bwe nkunyonnyodde nga tutandika bano be bamuleeseeko olutalo bo badde balina biifu yaabwe kubanga bw'oba wamobilizinze abantu tugende tukube King Saha akaabe nga ye talina kyamanyi ava kuyimba agenda ku mmotoka ye ng'ogiwambye wali agadde akole ki gwe wobanga gwe wali agadde King Saha akole ki kyadde alina okukola era kye yakoze ebyavuddemu byebyo era nenya King Saha olw'okuba nti yali yakitinze ku Palaso oli mukyama ate gwe agamba nti Palaso mutuufu kakakube wakabalwane katekewo embeera oli muwabya era agenda kugwa nze ndabyeko abayimbi wano bwagwa ne bava ne ku maapu ne beerangira n'ogweranya mbu tuvudde mu kuyimba nga kati sitaandi ze bakola za kulwana just bulwanyi weewaawo